za zani ze bali. Zaffe wa musolo. Kale tugende mu maaso. Era because I contribute, that is also my. Nze wangende wa Museveni mbawule kye mugamba. Mugamba. Mugambira muzeeyi. Tukwegayiridde. Oti. That's the truth. The style. By the way, whatever settlement ya tamala mirundi. Yes, have you ever been there? 2015. 2015 nze nalimu 15 wali 5. 15. nze 15 Wazaliwa mwaka ki? 23. Watandika mwaka ki kusoma? 2015 wali 5. 2015 enembozi omwana agenda gisubula mwana mutono. Tuliko environment. Wegatta. alina lubuto. Oyo Omutaliya nze mwesiga. Diani wakusanga gokola ekintu. Chikole chigwe. Because wadeta nalubiringa. 2005 wali class. 2005 nalimu P5. P5. Nawe hapo P5. Nalimu P5. Azani mwaka chi hapo. 1994. Nze banza 1996. Abakazi bonna bapenya abaja. Wali wa 96? Yeah. Wali wa 94? 94. Onekana ne mto wange. Buli omwe akwenda na muntu. Muli watu nyuma. Buli omwe akwenda na Then muntu. wa 1960. Buli omwe aleteendaga muntu. Yoni wa 2005 nalimu pisi. Oli wagamba 1994 oli mutuufu. Emyaka Oli wagamba 1994. Oli mutuufu. Ano 2003. Onalimba. Talimba. Kino kyana kito. 1999. Kino kito just kya. Then 1996. Banayi. Tuyingiddewo bassebo ne bannyaba batulaba. Thank you so much for joining us. 2 in 1. Olunaku olwaleero. Tewaliwo wifi. Naye yakotteyo dda. Ogamba. By the way, bino ebyokutukuza olw'okuba mulaba omuntu munene ekibuto kinene. Naturally tuli banene. Okay. We are proudly sponsored by Jolo Quality Properties and Real Estate Consultants Limited. Bano bakafulu mu by'amataka olwaleero. Unlike other days, I'm next to this beautiful woman. Abamugenyi. He's married. But she's married. I know she's married. It is okay if she's And happy married. happy married. We are expecting. Somehow, somewhere. Nimba Jolo Quality Properties banyange yatusaamu ensimbi. Era tubagamba tuyina n'ekipya. Tukyayomba nno. Nedda. Omukazi asobola okubeera n'abasajja bonna b'ayagadde. As long as the ring is not on the finger, you can do whatever you want. You can go on the date. Close up. Ogambye ekikadde mwako kugambye. Omukazi akkirizibwa okukola ki? Omukazi akkirizibwa n'okubeera n'abasajja bonna b'ayagala. Otya ate nga. As long as you don't have a ring. Baby girl, go to those dates. Omusajja ono wakugamba jangu nkuweeko ng'ogenda. Oh, baby boy, thank you. That's why me I love Devi. I'm not. Yakutya. Anchara bunene. Enjoy. Wow. Wanzala abana. Yange ngamba jangenda kukubamba nga wenkwata ewange ne kulekera abana bo ninnyini omusajja wange. Anyway, bakutegeeza nti okutandika n'akakadde kamu n'ekitundu ofuna ettaka okutandika n'akakadde kamu n'ekitundu mu different estates wayagala eryakamu ekitundu owandegeya bambi mpozi ogendagenda kuwala naye ku Jolo tebatera kulimba ate kyemmanyi ku Jolo ettaka lyabwe liri mu urban places. Yes. Ebifo where you can access all the necessities ebintu ebyetaagibwa mu bulamu bw'omuntu. By the way, you guys, oyogedde ku necessity. That is mu ssomero. Babyogera dda nga ndi mu ssomero ebyo. Ebyaki? Ebya necessity. Nedda ngambye eshayininga. Agenda okunywa ku soda ayogera.
naye maama obugirasi bwana bwonna bwayatika Beatrice Mugobe 5 billion. Ankwa Kasuku. 5 billion. Just oli agambe njoko gwengoba. Nengambo next week analia. Anakomawo wano. Analia next week. ate madamu walimpa zino musirije mu kisenge Madama naye kasalo naye kasubire Kale banaye wiki eri ewedde ba bloggers baatindika olugendo ne bagenda ekisozi ku faamu ya Museveni. waliwo be baaleka and we're not happy. Si buli omuntu yali ogamba nti oyite ba blogger mu Uganda ogenda ate waliwo ekibinja ekyokubiri ekigenda buli omu anti afune waaziye. buli omu aba afuna waaziye. We bagenda ewa Museveni eyali omu ku bali bakulembedde Kasuku nawe omukisa okwogera nga yewe omumanyi ti waluseke n'agambira muzeeyi tujjemu Museveni n'abasuubiza 5 billions. yabagamba balina okugenda mu meeting endala ndowooza okumunyonyola wantu because gyali just yabapromisinga naye 5 billions zifuuse 5 billions zajjayo ne Kazoora. twabadde tuli awo a veteran media personality JK Kazoora walabako Kazoora ku TV walabako Jamagenda ate twalaba Jamagenda naye gundi oyo gaye bamuleta walaba Jamagenda temwalina TV wangu twalina waffe bateesawe twali baana bato Jamagenda alina wasawa sa omuntu oyitwebase walaba teritabi ndawo BS namulaba Olete tuliko twogera jamu mukazi wattu bambi nze nategeera okutegeera kwange nedda jasoba abadde left out okutegeera kwange Kazoora namutegeerera kugukudde alikiriza kimu gamba ki watugenda togenda kuddamu kulya oli maso nze omanyi lwaki nalisemu ennyama nyingi nze ndi mugumu I trust my sister. tumanyi mwange yaguli Nani? ne David Gwe natuuka enga neneesekerera Kazoora olwava ewa Museveni buli omu n'atasika Kazoora ekamba esi yayogera buli omu n'ayogera twalaka clip ka Rama n'akabira Natasha Ashibakato we yavaayo naye n'avaayo n'agamba ye yakitandika yavuddeyo ng'akaaba Ashibakato bove ku ssente bane ssente kintu kirala olanza ajja Ashibakato mu kamoolo Uncle Kazoora wakoze video nosooka n'otunnyonnyola you know I'm your son I'm your uncle now my sister Natasha tukole tutya tonyiga no because olaba Kazoora ebintu ebimu byabalema by then n'obulimu edda apo buli mwaka buli mulembe kujja n'ekyakyo byabalema bamuleta ku Abani n'agisuula ne bamutwala ku Magic n'agisuula okitegeera no like afinyize wala Virginia emu gye balina otegeera so Kazoora made this corporate you know bano babeera just ne bakola lugambo by the corporate audience bino byesinga okwa Kazoora somebody nalaba videos ze naye nze when going against Kazoora kwe kwagala okwattacking this generation mu video ye singa yayogedde nga tali mukwatacking nakwagala mayininga anti n'ekidala banenge webeera oyagala kintu come on point no simple njagala ku ssente nabayoga ekirala apo kiriwo ekiti Kazoora yeerabidde nti omulembe gwe si gwe mulembe gw'abakasuku niwe yagambidde nti Kasuku simanyi tebakugira under the tree ne batandika okukola lugambo ye Kasuku n'amugamba tugende ku ssomero gy'osomesa ati wagambye abaana bo tebammanyi tugende ku ssomero otunule ku lubaawo olabe nze kyengamba Kazoora kye yeerabidde guno omulembe tuli mu gw'abajjensi naye kasooka mbabuzeeyo akabuzo katono nnyo. Why do you think now? Why is it now nti president atusene ku extend etula ne ba mere bloggers? Because ngate tatulangako naba omanyi because
system ekyuse bagenda ali kugundi wiki tebalina kugamba nti bagenda bani baba media bebaddayo tumanyi gyo nze ndiwakasagala sente za Museveni abamedia nabo bagenda omanyikula kimuze yazze mu babloggers during the elections bambi bano abaana bayiwawo omubiri Kasuku yewirawo Museveni mu webale nnyo no si bano bokka rama bamita rama abaana kugundi abaana ne bakuba n'akayimba muze now kati Kasuku nze kankubula ensonga lwaki this time around Museveni awadde attention media ojja kikirizo ojja kigaana naye gundi pressure nga bamusibye nga adda kabaka ali mu gwe tujja tugenda Ssaabasajja wa TikTok nedda entebe baagimuwadde entebe baagimuwadde buli mwezi waliwo buli mwezi guno bwe gutandika ng'atandika nze I strongly believe it is just planned Chikolo tekeo ka diversion yako. Chimaye the first time bakwata pressure it was ebya mukusoka kisinzo okuba kyali kyaddala. Naye gundi pressure ye kyatekawo ndoza bagambe kayise. But chimaye people can see it nze nina muna byafuzi omu. Yankuya kesi nanga masipo njagala male wiki namba ngokolera video ngongo. Yeah, okuvuma kuyisawo. I was giving me money. Namuga mnezi labe siko. Watu abana abagundi bana bakadama abereri wabe bano abagundi aba Promax baba wa sente okuvuma bana aba. So, ebintu ebyo byapanga bampanga sente. Kati nga nawe osobola ovuma. So anaisa kigambo kivuma kukama. Wala omuntu naye gwosobola okulaba. Omuntu ali omuwalo gwasobola okuvuma okusasula sente n'akola omulimu ogwo. Mumanyi. Bana ali munya. Ne bano oyo tuyimirane mu onaiza okuba atyatyamu. Oyo tuyimira aparking wakati yani ali ku kifi kyakumeka. Kyakutanda. Mami wamba wekoleko it's okay. Kamende ndaba. Nyawo weddo oyagala mwele. Kazoora, the reason as to why right now Jaja is investing. are you so much in that? Chikirize chigani internet ekwata omuliro after the coming of Bobi Wine. Yeah, right. Ate Bobi Wine weyajja. Bobi Wine internet ye mumaking. So one of the things you can do of putting down Bobi Wine is to capture the internet. So si kuba kafananyi singa bonna ba blogger abagenze wa Museveni bade billion 5 bali bakubira Museveni akako. Bakubira Bobi Wine ekikopo nga Rama akubira Bobi Wine ekikopo mbona ba blogger nga obamanyi kyandi badde ki you couldn't handle so omuntu yena omugezi ayino manya bana abana lwaki balinye wa Bobi Wine so nino banoonya era ndoza Museveni ayino okwebaza nnyo Natasha because you know Museveni yatabiraba Natasha atwalo yes because atwabulira aba social media lagamba ne atundoza yalonda ne Kasuku of course kati omukulu Kazoora nze we munenyeza wali wamu wo final gama Natasha my cousin your grandfather ya somani simanya bekwana ne gundi simanya ali ex wa gundi jaja ali ex wa gundi simanya bichi that means Kazoora you can reach to Natasha without using a video. Yeah. Ate no man Kazoora gaina mu industry eno asobola okusaba appointment na meeting na Natasha. Kazoora okuva nokolera bakasuku video cha kutadda wansi because oinange jowegamba muti first of all blah 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 I'm related to this man my sister doesn't know you I'm in the apartment of Ola Kazoora ali myaka nyejimu ne basendi basendi bachimanya ne taking that path of course ekyo Kazoora kyayina okola because Kazoora osobola okukola podcast yo wobanga walina following ku ffe twakulaba kujama agenda nanga ikansita n'abantu at some point abantu muyigo okukkiriza nti omanyi naliko naye naggwako obedde ebifi byosaba agambye tulya bugundi buwawaatiro obedda bino byosaba ngompa otufibwe tuti abasajja nze banjakajjamu ntwingi ebana abasajja abasiba ennyama ogundi ebyayi wama at some point waliwo wantu woyina okukkiriza nti naliko n'enkyaka naye kati ekiseera kituuse nakola ki ndabaako naye Kazoora you've refused to
okukikkiriza nti okay my time was there and I didn't simanyi oba wagikozesa oba tewagikozesa agambye yagikozesa now where is he yani yagamba entambi ebyo byoyogera bwaika we see it singa mmejja gwe byekoze tonnabatuukako nakoota byabyo kyovula bebibyo byeyakola tebyalastinga byabo ate obuzibu obulimu buli omukazi olwo obuzibu bwalina mu public. Do you know there is somewhere waliwo otuka omuntu nga public ekurejecting. Kazoora was a good person. Ramiti naye public yamurejectinga. Yogedde mazima. Nabo bonna abagenze wa Museveni amazima. Singa Museveni alina kamera yali ekebera abantiikinga. Ojja kwekanga nga bonna ababadde tebatiikinga basi. Batiikinga waliyo. Ndani amwanyama. Batiikinga. Nyama tugenda tuka sana tutekeko max. Batiikinga basi. Just mutya basi. Kubengo yali etonya. Ate umbrella tebajjanga. Tuyingira mu bba. We are sponsored by Jolo Quality Properties and Real Estate Consultants Limited. Bakutegeeza nti okutandika n'akakadde kamu n'ekitundu esobola okufuna poloti. Kakadde kamu n'ekitundu tulina kifuma kalagi naggayama kibiribiri n'ekiyumba. Makindye tetuyinaayo bwayagala makindye kamu kitundu. Waba yansaba kusaba ya Queen. Ngayina kakadde. Ate nagamba yakyapa. Kibanja mpola. Amayi bantu mwe mwagala nnyo abantu abafera. Abantu abagamba amazima tebabaagala. Nkuyigamba amazima yalaba olimba. Omugamba ekyamazima nti kakadde kama ekyamazima. Tugenda kufuna omwana olimba. Wamugamba nti munayi tuli mu kalango ka mukama waffe tebawulire oyagala tulemesa ssente. Kati nenga mujje mugule kaka kyakange kali wawaliwo mujje mugule ttanga tufune fees z'abaana. If Kazoora used his time nga wagamba and he achieved a lot nga wagamba kwachi 5 billion zimuluma. Baida ola babawadde ne sente simple simayo bogenda zifuna baziwadde DJ Nimrod milioni 10 Olichi nze ndi simple nkuyita mu kumanzi kale si DJ omwavu baziwadde banaku. That's the truth. Kasuke mbuze omuntu obanga osobola yeeyongerwako ate bazibawadde ziri ssente bannaye mwakikutte sente bazibawadde bazadde mu ssako. Sako kitegeeza nedda kitegeeza ogenda kujjayo ssente ozizzeeyo lwakuba tekuba iziro teziriko magoba. Naye ate kye mwerabidde okugenda mu ssako eyo oyina sooka kuligestalinga emitwalo 15 kati neebuze gye 15 kigenda waani. Mwerabidde nti mulabanga be bawadde naye bo baakoze bizinesi egenda okubayitira amagoba. Webanga ssako oyina sooka teekayo 15 okubeera part of that ssako. Ate ogenda kwewola tugambe ogenda kwewola miliyoni 5 ate ng'olina ozizzaayo. Kitegeeza ogenda kubanga obawadde miliyoni 5 n'emitwalo 15. So buli muntu yena akyalika nti baatuwadde ssente ezo ssente tebazibawadde bazibawoze. Mujjukira emabega kaawo bakwatako abantu mu beewola ssente batazizaayo. People are likely to go back to jail because there are some DJs abakyakyayisiaga bannaye bla bla. Of course ba DJ abato kiyinza obbakolera kiyinza obbakola because DJ omuto yetaaga just millions 3 kati ze apo millions 3 zigenda kunkolera ki ddala zigenda kunkolera ki kalina kati millions 3 tesobola nakukola kabalaza nakalina zinza kukola ki ku mukyala kale ngono wabanga olina omukyala ate nze omuddugavu nanga abasajja namwe mukisi tuveeyo ewa Kasuku
8 bilioni zino. Ndakumana zube. Nedda. Like the truth about the 5 billion. Has it already been cashed in? No, What is never? Ezo sente bagenda ziba wabuwi after them nga bamaze okugenda okunnyonnyola omukulembeze mo ate balina okwewandiisa balina okuddayo omunnyonnyola mo asobole okuba nga akola asobole okubeera ng'ategeeramu about that sako so naye gwe wenna aleeyo ng'olowooza nti sente baabagabidde baabawadde mulye munyumirwe mugenda kugwa mu ntata ekirala Kazoora kye nabadde kugamba Kazoora teyakozesa time ye bulungi nti time ye weyabeere by the Kazoora yaliko olaba nti right now Kasuku ndi Kasuku ali famous naye era waliwo abalala bali famous naye Kazoora yabeerako one person yaliko omu nga yakola entertainment ya no ngamba abaninezement show yaliko yekka naye mu myaka gye mu biseera byalimu teyasobola agulamu ttaka ngadde mu jjo kwesera ettaka yali ya mitwalo 8 abiri wanekulambika yali ya mitwalo 5 muyinza obutamala akoshye Mujye kulambika tebagala mazima. Now olaba nze kyenebaliza this 5 billion oba abantu okugenda ewa muzeeyi nebaza omukulu gwe bayita Puzzle. No, like he came out and spoke his ekimuli ku mutima. Kuliriza. Yajja n'ayogera ekintu ekituufu ekimuli ku mutima. Ekyo ekintu kyayogera n'akale n'akolinga out some names okubeera nti barejectinga abantu abamu. It has pushed those people okuvayo okutegeera. Singa ono Puzzle yasirika. Singa namwe ba DJ sente temunnazifuna kwa bakazireleasinga choganga sente baziba wadda uliza ndacho werabidde ezeza aba DJ ezo za bali balino zifuna. Yes, but time nze masina sente bazina and kyekugamba they release the money back naye baz releasing this period okitegera nti bali bagenda ne bagamba banange kasente nga tebakola ki tebabawa ne because gundi ona akoze ki avudde n'agamba mu mind yes my releasing sente osabireke ofusa madam by the YouTube sagala ka muntu achadde muntu kubera mu kintu kyange no like olaba like oina byogeno mesinga no ogenda teke echupa weta ina bera sili mu biyungu ndi mu bawa soda oliyanga weta mu bayali yani poziye kale 5 billion suzimaze tudda ku story eddako liyani no batandika bagende wa muzeeyi era bamugamba muzeeyi 5 billion ozwilizinze naye gundi tanda nakasoke mbabuze ekibuzo kanta liyani wokera ku macha ne bakuyite wa muzeeyi ngamba notukaye ekisozi liyani kicho soko mugamba muzeeyi ndi mwawe kweyamba muzeeyi ekyaddala bape ku capital sina nyumba omwana wange bamuwe ku basale konani bale yagala kitawani ki ente batuwene kunte ayagala wangana aha gwengogeze wa msebe sikamugamba era like mugamba mayizeeyi omugamba yetukutte ayagala genda kutaiba kayoge kutte muzeeyi nsabayo kasente period front seba tuwe kasente tufu omwami wange twagala kwongera mu business Roka, you know these people have money omekula n'omugaga nga ina sente naye nga tamanyi waziteeka zaffe mungu wa musolo kale tugende mu maaso era because I contribute that is also my nze wangende wa Museveni mbawule kyemugamba va kunde mugambira muzeeyi tukwegayiridde oti that's the truth the style wala settlement ya tamala mirundi yes have you ever been there
have you ever been there nolowooza nti not Muzeeyi wants to rest but abantu abamufeedingako tebagala ave ku ntebe nokimanyi tamale tagenda afuna kusente mirundi yagamba Junior. Muzeeyi twatusaba abakulu abakadde bave mu gavumenti efe abantu tufune emirimu kyokka twagamba ne mukyala we bonna abakadde Muzeeyi naye yamuddamu wamuwulira kyeyamuddamu yamugamba yali apozinga kyayogedde n'agamba oba yayogera atya yagamba yamuweekeza mpo era ku muntu n'agamba bwe mulabanga abato yamuweya ku ya Bobi Wine yamugamba mwana muto nga we mwogera but is 40 and above. Yes, he's 40 na Kuwulire ate ekirala wulira ate ekirala naye ali mu gavumenti kaakati